ekibuuzo ekisimbingirayo ddala masasi ge gasoose okukuba omusajja ne gatulisa bbomu oba bbomu yasoose ne kuddako amasasi. Lindako Siraje Bwama tuli ku bituli ffe ng'aba civilian bye tulaba eyakubye egambibwa okuba bbomu. UPDF egamba yasodu batta si ya statement ya UPC yabajje mu action yabakubye killed in action kati gwobuuza yasoose kubatta bomu netulika oba bomu kuba pikipiki yawolabise nga bombi bawandagala nga n'omuliro n'evvu likoze eki kakati omusaabaze ne passenger omusaabaze talina bisago byafunye naye nga batudde wamu omusaabaze yabadde omukyala nga batudde wamu ono n'asensebuka owa booda naye omulambo bakyagaanye gweyo Masaka kyagaanye guwa bakyanoonyereza bafudde naye tekuli bisago nga bya bomu bwetulikira n'oli ali eri ku kamera mita 5 asobola okufuna some injuries naye kyonna kyekiri n'obudde bwekijjiddemu bukuzaayo ku bbomu ezakubwanga mu Kampala wakati mu paaka enkadde kituufu ani yatemeza ku poliisi nti oyo alina ekisawo oyo alina okujja ekisawo kya bbomu kuba okumugoberera babadde bamanyi Siraje tekati oyina byompanga bipya baada olede batemeza dda ku poliisi kubana babadde ku pikipiki yasooka ye suspect yasooka yatemeza wa identifying zotya ate suspect yo wa informer kale informer aba information yemala kati details zetulinda naye wabaddewo etip off bwekiri wabaddewo otunulira katambi wabadde wayisewo boda nyingi lwaki batagetinze ate neraga yabadde tebereza tip off eva mu magye mu poliisi oba muntu wa bulijjo ezo developing story egenda kubeera wali bomuweeri wabaddewo presence y'abapoliisi bomuwe yakubidde wabaddewo presence ya poliisi wabaddewo emmotoka ezitambula bakulaga ku katambi ti waliwo omusajja eyabadde hooded nga taddeko ekigundi ku mutwe yatambudde bulungi nga adduka namu n'agenda bomu bwekomawo bwekuba poliisi terabikako mukatambi poliisi kayafulumiza kati ono omusajja wa hooded akomawo nga talina mundu talina muggo atambula majestikal agenda ku siini ayabadde yebisse naye ng'ate talaga feesi ye olaba mugongo ayambadde engoye za bulijjo yede za bulijjo kakati bomu we yakubye wabaddewo mita 1.5 okuva ku taxi eyabaddewo taxi talina kye yabadde wabaddewo mita 1.5 yakuba ku taxi naye nga waliwo n'emmotoka yawalala ekyokubiri waliwo ebizibu poliisi tenayingira mu statement eno tulaba magezi poliisi tenagiyingira ekyali quiet kati ekyo nakyo kiba kituli byonna byokola nkwaniriza nnyo okubuuzako nti osibi otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiridde olwaziza n'okusomozebwa okulala asobola otuuka ku buwanguzi yuzayuza tuli ku MS Media nze Matias Sekanjako nina mwami Siraje Bwama Siraje munnamawulire mutunulizi wa nsonga ate era mususuzi waaza agenda kubuuza tutandika okwogera ebigambo Siraje buuza abantu abatulaba ku MS balamusizaako nnyo ne mbasaasira abafunye ebizibu abalina mugongo mu kuliko eyo olwaye tulinda Pulezidenti Museveni kwogerako eri palamenti olwogera olusembayo mu kisanja kino olwokutaano nga lusembayo abantu bangi basuubiramu ebipya naye abalina ebipya basuubira bagume tajja kuleeta kipya ajja kwogera bya bulijjo PDM security we defeated Dakwena byonna ebyo history yagenda mukomyawo lwaki embozi yagitandika na history yali musomesa wa byafaayo Museveni yaliko musomesa he was a lecturer he was wa Tanzania
Tanzania ate era Tanzania yasomera ne bamuwa degree ye nebulira mu awantu buli bagenda mu electoral commission yabula agamba nti akufira mu kitalo kyayonja nasomera Tanzania obugundi so abatulaba benasuubizanga abakola feedback nga tuvuddeyo abalina ensonga ez'enjawulo nezaako ziyamba nedde zirimu amagumba ezimu zaki zisinga za ttaka enyingi za ttaka era zantuusiza ne ofiisi ya president department ya Fiona yagamba omukyala yagwe nagamba nti yeetonda nti baali bamutta ba State House ewa Fiona naddukira ewange tekese kituufu ne baŋŋamba nti ofiisi yaabwe egendamu bamafia ne bakozesa ensobi abagana nakyo kyesi kituufu so mbasuubiza okukola akatambi akalala nga njogera bye mmanyi nga weetonda sinaba kwogera ku kyetonda kuba nandibadde ekikoze mu ofiisi yaabwe ne bagamba senga kye bamumanyi nandibadde ekoze ngenze ku poliisi nensaba beyiro obukozi omusango guli beyiro naye eyo si ye issue nagenze nga mbabuulira fakisi zaabwe zenkakasa nti zisinga nfu nga mbalaze ezange ne batazisomaamu ne batandika kunnenya nasanze ofiisi zonna ziri mu katambi ke nakola ne kwezi nga buli ofiisi wentuuka kekakola ki kekazanya ne bakanzanyiramu kaawo naddala alina fayiro ne mugamba omala biseera byenjogera nabyogera mbuulira kyesaayogera netumaliriza nga tuli ku dispute nga banenyeza ne minisita n'ebyo minisita yazza abantu ku ttaka mayanja naye ebyo nja bikolera program mbawe reply yange nange mbabuuze petition yange yenabawodde gyeri n'okubatwalira omuntu gwe balowooza nti yali adduka kati nalabye nti wemutwala ali safe kati bo bagezezzaako okuyamba abantu awamu babalimba waliwo ne ripooti gyenkola yeeyo Sembawule baali balimba abantu nti bano baana bagundi naye omuntu gwe bajjako ng'amazeeko emyaka ng'alina n'ekyapa ng'ate we bagendayo nga tebakkiriza abantu kwogera sayidi yeeri awamu bayamba awamu balimbibwa ebintu ebimu naye abandaba nga balina ekizibu ekitali kya mulimu emirimu sigirina kizibu nga kikukwatako gwe ng'omuntu ku nsonga yonna n'etali ya ttaka okuva ku 07070216 eyo teri ku WhatsApp eyoku WhatsApp eri 0772455291 eyo eri ku WhatsApp omusajja oli gwe batwalako emmotoka yakubira omuzungu yamuwa emmotoka kati ate bano abamuconnectinga ku muzungu ne bamuyunga section ntiki paka ku kooti emotoka inakuba yaffe wagifuna mikono mikyamu byali biwanvu ne mugamba kubira siraje ne muwe namba ye tankubiranga waliwo n'abayuara ego bagamba asasule mu nnaku nkaaga sente oba si kyekyo bazongeramu amagoba naye nga sente basaba post office yali egambye muwola ate naye esaba logo book ate nga erina URA nga tesobola gita kati enaku zigenda kuggwako nga emmotoka ye bagikutte Volkswagen mpya omwagaza miliyoni 11 omulundi ogwo oba si kyekyo installment obutasukka ery'ebbanga lye bamuwadde ate yawandiise ye commissioner ku General Kale Kayihura yali ssaabaduumizi wa poliisi lwaki abantu bamutaddeko ekigere kyamaanyi ennaku zino kuba nalaba luli yeewozaako ti abantu ne bampininga ku kyokutta Kaweesi kyokutta Joan Kagezi abantu b'ensisi bangu like now 7 kumpi 8 years okuva ndowooza Kaweesi bwe bamukuba amasasi olwaleero nga bikomyewo ate nga bikomerawo kumpi mwe yali akulira poliisi obukosi teyakomyewo ng'ayagala mawulire yakomyewo ng'ayagala kwenaaza ku kyayita enziro okuva lubaakutte Nixon nga bagamba nti omu ku basibe yakkirizaako omusango ogumu ng'anoonya
okumukendereza ku kibonerezo era bakimukenderezaako ne bamuggyako ogumu ne bamusiba emyaka 35 kati bamala okukola plea again oba ofuuse mujulizi wa state oba okkiriza emisango ogenda kupiininga banno abali si bonna bomanyiiko nti mwakola nabo kati omu gwe yayogerako erinnya limu Nixon ono yakkiriza plea again nga tayogedde naddala ne basibira ku Nixon agasirwe kubanga gundi zonna bagenza okuddamu print out nga zimuteeka ku siini mu kabanga ako weyattiraani kati eyo circumstantial evidence gye baagala okudiginga up balabe oba zikoonagana n'ez'omusibe amupiininga kati bw'oyogera ku agasirwe Kayihura yamusangamu mu poliisi eyali amukubira namurecommendinga agende mu kifo ekyo kyalimu n'akola speedi n'akula mu nkula etali ya bulijjo ate nga yali makanika wano ekisayizo mu Kibuye kati abantu ne batandika yalina ye muntu yayita yogerekekako mu budde bwa Kayihura era bwe babasiba bana waliwo n'abalala banne eno kooti y'amagye owokutaano yali civilian yali akulira boda 2010 twitatta kaakati agasirwe yalina cases nyingi naye nga mu biseera ekyo Kayihura tasobola kumuvunaana because yali mukwano gwe yes mwalimu cases eza Golod enaggulu eyo gye bamutundiranga mwalimu case nakugambako wano nti waliwo mundu ezigambibwa nti zaali zitikkulirwa ku Arua Park neziyingirwamu meja yali CMI ebiseera ebyo Trevor Kibuuka n'abriefinga president ne General Sale ne bamutuma ajja abakwate ne bafuna information nti ayagala bakwata ne bamuteega awantu emabega wa Centenary Bank ensambya ne baagala omukwata naye ng'alina enforcement nene okusinga ku yaabwe nga bwe walabye enforcement eya General Lukyamuzi eyabadde egenze Wakiso ku DPC bali ne bafuna enforcement eya military ne babakola ki incidentally nabadde na appointment ne group eyo baali nagamba banziriza ettaka lyange lennakasike badde bagenda koyo twali tugendayo nalwawo nga siba committed ngenda okubagira nga bali committed Wakiso usanga bandisoosenze baba so ekyo ne kibaawo nti bw'obeera nga gwe mutwe ku poliisi ebikolebwa wansi bikuvunaanyizibwako newankubadde nga physically si gwe obikoze waliwo Nana hostel eri Makerere nsolamu baana ba university yemu ku hostel ennene mwalimu omusajja ya trainingibwa kukuuma yakulira security yaawo bamuparadingako awo ekibuye ku poliisi nti yali atendeka abaana okutema ebijambiya 2017 bakamaliriza ebijambiya bino ebyali e Masaka ebyemasaka birala ebyemasaka bya juzi ogamba bya Segirinya waliwo ebirala ebyo byennyini nga bakamala okutta Kaweesi ne bamusiba omusajja oyo bw'avaayo ne mu interviewinga n'andaga information nti teyali omukubo kyasi nenkwata abaana abo bwe baagula ne batabasasula nabo ne batandika okwekubira bwe baagula okutema abantu ne bagamba nti ffe baatugula ku guzi sate sooli owannana Kayihura yatugamba tukole bwe tuti kati Kayihura oba yatuma muntu oba teyatuma muntu bakolanga interview nga balumiriza Kayihura nti yabagula interview gye yasooka nga balumiriza wa security wannana kati bw'ova mu buyinza abantu bavaayo okwogera ki amazima kati Kayihura talina bw'ajja kuva ku nsonga ya Nixon okutuusa nga Nixon ali clean ate yakoze ensobi bwe yadde ku interview n'ayongeramu nti mukwano gw'abasiraamu tewali atulugunyiriza abasiraamu nga Kayihura emyaka gye kuba n'okubatta basheeka ani 12 abo abajjenu yabatta naye nga yasooka ng'alinga goonya kukaaba nga yasooka okubagiza speed bannange evidence teriiwo nti y'omu ku baalinga mu lukwo olwo wangi oba ogamba teyabawanga security ng'owa poliisi kisoboka
yagambye nti yali akozesa abamu nga bamuyambako ku bya security ate bakozesa bebatta ate bebatta bakozesa bebatta ate n'abagambibwa okutta nabo basiraamu bannaabwe yakola kinene okutematema mu basiraamu n'okubalwanaganyisa ate nga bafa ng'ate talina keesi n'emu gye yawangula ti omusiraamu gundi yatta gundi buli basiraamu n'abatali basiraamu bye battanga era baalinga muki waliwo gundi bwe bagenda ne Kaweesa nga abiyingiramu nga musajja we bayingirako Nakasero naye ngatto n'okwata abantu kumakya ne babba ne ssente zibatazanga Nakasero ku muzikiti yes kati ogwo omusango oguteeka kwani ne bakuba omusajja amasasi abapoliisi n'okuba omusajja amasasi nga bamutaddeko empingu wabweru n'abaana be nga balaba kirevu ono endejje kakati gwe abavudde bali bakayihula Kayihula oba yavaawo batayavaawo yalekawo ensigo ndozo obudde yali avudde mu poliisi obudde obwo ne Kayihula yali mukozi mulungi mu poliisi aseeseetuka ddi okuva ku luguudo lw'okkola obulungi n'atandika abantu okutandika nga basobola n'omupiiringa olwaleero byaweebwa nga IGP obuyinza bafuma IGP bye bataalina yaweebwa bajeti ya ssente bafuma IGP n'ava mu omuntu yenna yali mwango nga opposition alemeddwa okutereera ng'agenda wa Kayihula ne bamunaazaako enfuufu twawulira sitole ya Kidandala ne mulya nnyama meya we Makindi Sulaiman tebagenda n'abanaazaako enfuufu ne beegaana nze meya n'aŋŋamba nti oli muganda wange naye yabatwalayo yabalinking ate former IGP era kati minisita wa works Jeno Katumba kakati Kayihula asobola okuba nga yakola bulungi kituufu era yateeka poliisi ku mutindo n'aziwa uniform ezisukka 8 n'ogiteeka mu bantu yaleeta uniform eyenjero ya traffic ku Kyogamu baali tebakyayambala mivumba ng'ataddewo ne factory ekola uniform wali bazikolera awo ndowooza Jinja Road wonna we bazikolera naye yali azeetungira omulembe gwe nga tewali musirikale wa poliisi ayambala bakubanga n'ebiraka before Kayihula yakola ensobi ennene gye yasooka okukola okuleeta insecurity mu Kampala naweera chairman emyaka 9 twalinanga ba local defense LDU nga tubalonda ne tukuba enkuŋŋaana ne tugamba tulina abaana baabano 16 twagalako 4 ekyalo nekigamba oyo mubbi oyo mutwa kati abaana abo ne mubatwala ne mubatendeka mu poliisi ne bamala emyezi 6 nga famire yammwe ab'ekyalo ffe tulina okugiyimirizaawo abaana be baaleka awaka nga tusolooza 2 ku kyalo buli mwezi okuyimirizawo famire y'abali abaana bagenda otutraininga bwe bakomawo ate ne tutandika okulabirira bo n'emmundu nga tufuna abazira kisalaga nti nze oyo mugulidde pikipiki agenda akole emisana nga takuuma basudde n'atuwayo eggaali 4 empyattuku kati nga gw'osaba 2 ayinza n'okuwa emitwalo 2 kubanga kozi ogiraba ate twakolanga nga ku makya wa defense atambula nabo nange chairman oluusi nawulizibwanga okola ki okutambula nabo n'obalaga abantu nti bano abasituite bafu yes twagwa ku kigo embuyaawo nga wali maaso ge compound y'ekigo nga waluguba netulaba abantu abayingira munda okubba nga bazeneroole ne bafuluma gate ne bayingira ne baggulawo gate motoka neyingira n'ebitikka ne tugenda tubazingiza ne tubakwata omusango ne gufiira ekatwe nga tukola operation tukwata enjaga ntusobola ku poliisi ogenda watutte ebbaafu 2 osangawo kaveera kakiremu evidence nga bamutadde waati nga abulidde ku poliisi ebizibiti ku poliisi kubulirako ebizibiti yadde nga kusulako mundu ebizibiti ebyo bibula abapoliisi benyini babibulankanya gendako ku CPS oba ekibuye
tunulira amasanyalaze byakusanga soketi zonna teziriimu ani azibbawo nga te ku poliisi bali ku poliisi emmotoka nga bw'ogipaakinga ku poliisi ekiro osanga temuli mataala ate nga bw'ogipaakingawo omuntu alina paakingi eyiye amatala kati gwe omusajja wa poliisi aba n'ennaku nti Kayihura yali atandise okuzimbira ba officers wali enaggulu naye nga bwe basulamu ka input basulamu abasajja babiri omu mufumbo omulala si mufumbo kati waliwo akola night shift ng'omu asula ne mukyala wooli obasuubira kukola ki omumuvaamu domestic violence kati okudda ku issue ya Kayihura Kayihura ekintu ky'abasiraamu kyatukola bubi nnyo ku mulembe tabangako mukwano gwaffe era taliba mwamukyawa nnyo ebizibu byonna ebyasibisa abantu obwereere ne bafa bya Kayihura naye ng'ate alwana nnyo okulaga nti alina ki n'abasiraamu yalinamu abasiraamu abamukolera nga bakitatta ne bayimaamu ng'abamu abawa n'emmundu nga bainfoma ba poliisi bainfoma ba iso bainfoma ba security nakati weebiri n'ebyatandikira ku Kayihura even before naye tebaali bangi ekuba nzijukira Mayombo yalina abasiraamu bakozesa mukubega Tumukunde yalina Kayanja yalina kati abo bonna balina naye kuno kino kyali panda gaali ekya Kayihura so kesi tulinde ebuulirizibwe tewali ayogera nti mukutta Kagezi gundi yaliwo nti yamanyako naye of course nga ku Kaweesa bali ku Kaweesa lwaki bamupindinga nnyo ate anti bagamba nti Kaweesa alina abasirikale be bayita ku parade bonna awamu kwolwo kumacha ne bamuggyako ne basigaza babiri be yafa nabo ate bagamba nti fayiro ziga nti essimu yasembayo yayita wali balina okuba ne Kayihura amukubira nti ovuddewo tinsimbula teri simu yadda kukuba ekyo bakina mu gundi aba forensic bakina mu fayiro zaabwe balina n'omusaayi yajja n'ayoolawo omusaayi n'agutwala nga naye mu police officer naye nga tazze wabamu ku detective abamuza ku musango naye mu bantu bonna abaakwatibwa nga basinga basiraamu ng'ogyeko Major Godfrey Musisi gwebakwata ne family ye yonna n'omutwala Nalufeenya ku bya Kaweesa Kayihura najja amulaba ekiggo Nalufeenya namugamba kkiriza omusango ebyo bigambo Musisi yabiŋŋamba Musisi mulamu ne Kayihura mulamu abamu ku basuspect be bakwata oluvannyuma lw'okuba yali Godfrey Musisi Godfrey Musisi naye yali wa maje wa poliisi yali wa iso oba isa abasinga bajaasi kugambye yali Major n'akyali Major kuba ne bwovaamu lankayo okola ki asula awo Namugongo bwe bamutwala Nalufeenya ne famire ye yonna n'abagenyi babaali awaka bamujja Namugongo nze ngende Nalufeenya Kayihura ayingirawo ekiro amulaba amubuuza mu interviewinga ebyo abikunyumiza ogenza omulaba ng'avudde nayo ne Kayihura agenze kakati agamba omusajja ngambye nti Tumukunde yampa miliyoni aga nziteka nzitaani nga bamusuubizza okumuwa ssente nnyingi n'akigaana kuba ye tayogerako ate yali yakava ku misango emingi kati nga n'ogwo gumutadde mujjukira y'omu ku baateekako omusango okutta President Museveni wano ku Serena ne bamusiba emyaka 10 nga Kayanja agambye nti yamuwa revolver gy'agamba yalimu amasasi 10 ne batagireeta Museveni n'akozesa brigade ya Matayo Kyalimuko n'amugjayo nga yakasavingako omwaka ogwo naye nga amaze ku rimandi emyaka 4 kati Musisi mba nkwataganya Musisi naganyamba abantu kumutwala ewa Kayihura ewa Tumukunda mbuulira amazima Tumukunde n'angamba tomuleeta kali munteeseganya ne Kayihura nga kesi ye waliwo wa poliisi musajja mweru nnyo lawyer ya negotiating matter to be settled out of court ne council lwa Kafuzi ku Uganda House ng'oli asaba miliyoni 3 Musisi ng'ono agaba 10 Kayihura
ne bamala ebbanga nga tebana awo Mukonde wangambira tomuleeta nga yafunye information ate nange gye nnina bakwata Kayihura ngamba gundi lwa kafuuzi nti kesi kati omusajja yafudde bamugobye agenda kuwaabira nti bagenze omugoba nga basetulinga konze basetulingira kumeka nti sijja zikubuulira nizi singa kwezo lizi yali ayagala musena ngamba nti nze tebampa ku ssente kati ate nze ndya kye nali nnoonyaawo kati Kayihura yajjanga prosecutor onakirize free bargain no mu kesi ono yali akire nali nkubye ne story mu lupapula ki olwa monitor nti Kayihura ya mukaka ayogere $5,000,000 awo Tumukunde wafunira ki story jukira ate babateeka Museveni bonna abalonda ono IGP oli wa security kati ngono batta abantu bangi onayagala anoonyereze abantu bava ate abantu ne basigala nga bakola ki era Museveni okukendeeza ku kitta abantu yekwatira yellow book n'agenda Entebbe kubayita n'abuuza abakyala ne bamubuulira bwino nali ku Soroti Lugonvu n'ambuuza nti Museveni agenda kukola ki ne mugamba Museveni gwe mmanyi abantu abo bombi abaagala yadde bakozi ba bibi balina bye bamuyamba mu ngeri emu naye ate agenda bagoba mu wiiki ezitawera 2 bombi Lugonvu n'ambuuza ki ne mugamba maama wange taata wange alina abakazi bangi nga tamanyi na busiraamu ng'alina abakazi 9 busiraamu gamba bana tosukka naye bayombanga nga tabataasa abalinda kiro n'abatuuza mu nzikiza zinasulanga mu ddiiro azikiza akatadooba n'ababuuza wadde oyombera ki wadde ovubire bonna ne bawoza kati abakola samale ng'abagamba nti omutuufu mumanyi n'omukyamu gwe naakwata ku kisambi nga ye mutuufu bombi n'abakwata ku bisambi omulundi gumu naye mu nzikiza tolaba enkeera buli omu n'agenda ng'asanyuka gwe wampangudde kati Kayihura ne gundi babagoba omulundi gumu namala weeks 2 nga sikola Tumukonde ng'afunye information gye nayogedde twagenda bagoba nagamba wagijjeewa wabyogera before nga tebanabagoba yes nti tezijja kuwera weeks 2 ne bagobera mu nnaku 5 nagamba ebintu bimanyi nesagala oyongere kubyogerako toddamu kwogera ku nsonga eyo Ambuli ayogera munene ye minister wa security namugobye naye ate banamugoba anganga nakubyogerako tudde wakasi ewiche Lugonvu tojja koza sigulira bulungi ubalangira nti bamugobye ku lundi ngenda babagobye bombi babagoba ate ne mbagamba bonna bajja bazza nakati chance ekyaliwo Tumukunde ayagala kwesimba ntunga bamukubye akalulu kayinira primary ayinza okuddira wano mu phase Kayihura asobola okudda kuba amaze okuba pano beatinga asobola bakozesa bibakola ki bamala okuba beatinga nibo wali vice president nga Bukenya asobola okuga nti Londoola Kazambi ali mu ntobazi nobeera presidential advisor we ku ntobazi kati Siraje waliwo omusiraamu oli omulala bamwitanga yesebuufu omujjukiro oyo omusajja yakola ki era naye bamukwata ku bya Kayihura ne bamutulugunya nnyo bamuterako ku kooti ne baddamu ne bamuyoola oba eriga lyo bayesebuufu bakwata bangi Senfuka balinga bamwita Senfuka omutegedde kati naye yennyini era naye namulaba nga avaayo mu mawulire nga gana ebansiba emyaka n'emyaka naye nga siina muki siina musango gwonna bonna naddala abatabuliiki be basiba bwe bavangayo abasinga percentage nene nagikolako interview ne boogera ebyaliwo nenga byonna byalinga byakunyigiriza basiraamu abasiraamu bo Kayihura teyabaagala olaba ne abatwiditawa bano bebakwata abasomaliya abalikaida bajja mu kooti ne bagamba bamya emmere endala kati gwe bw'omaba omanyi nti eddiini y'ono yeno lwaki okola ekintu bwekyo babakako okulya embizi yes nga baagala bajja mu bujulizi nebakuba omusango oyo gundi Owinidolo yali kati chief justice yali aguulira twaguuliranga mu kooti nga kooti ntono nitudda wabweru nasooka atandika buli lwajja ayogera ensobi abamawulire gye bakoze mu reporting omusango nze yanjogerako emu erinnya lye naliwandiika bubi
Winnie Dolo simanyi nampandikira kwa Pla Alphonse Winnie waliwo kamaka Dolo kati abo balimu abamu omu kubo yali Munyarwanda navaayo nasaba free bargain natandika ate okulumiriza beyakolanga nabo oba prostitute abaliwe bakuga oba lawyer ukaligwa tulane na gamba okusinzira ku evidence eriwo free bargain kati weeri abasiba abo bobeera mulimu abalina experience nene abamu bambega ba government era bakubuulira ng'oli musibe munnaawe nti wano osobola kuyitawo bweti kati gweoyita osobola kuyita mu lawyer owuwo oba gavumenti gwekuwadde kuba egyo emisango minene tebasobola kukuwolezesa nga oli wekka bakuwa chance n'olonda lawyer wo gw'osasula oba gavumenti gwekola ki abeerawo in brief asobola okusabira free bargain waliwo ne gundi eno n'embeera eno nti state esobola okukwata omuntu n'emuyoola n'emutwala ng'ekakasa nti yali mu buzibu emisango bwe buti but along the way ba prostitute ba government ne balaba ng'ekyamazima evidence tebakola ki ne bayina ne basindika abasajja baabwe mu komera ne batandika okuperereza n'okukuba osabe free bargain kubanga balaba case ne banagenda mu court tebasobola kukola ki tebasobola kugiwangula kyekya happening ku banuupu abamala ebbanga eddene nga balaba tebakyalina hope ne bagamba bannange mukkirize emisango tubasonyi naye nga nabo balabye state naye era beteera evidence abamu baavaayo ne bagamba baatukaka abalala ne balemerayo nakati bakyaliyo nga bagamba ffe tetulina musango gwonna so kyekyo kati story eri gye wakola ye Mejani lwasanga mu Nalufenya Meja Musisi ebibuzo byaliwo bingi nti lwaki Kayihura yennyini yajja mu komera okuperereza ono okukkiriza oba okulumiriza munne amwe $5,000,000 oba yamuperereza kuba ne mu meeting saalimu naye oli ye yakunyumiza badda mu mmotoka mu compound eyanyumiza nze kyendabamu ekirabika amangu nga nasoma psychology of influence kese eyo yalimu Kayihura I mean yalimu Tumukunde nga tebakwatagana naye ne Kayihura jukira Kayihura nakugambye alina budget nene IGP alina budget ngesinga ya minister ate ya minister yali ntono eya iso ntono ate yita mu office ya president abo bali directly responsible presidential kati bwe bajja mu cabinet ojja n'okola budget yo n'osaba budget yo eyongezebwe oba ekole ki MP wange Honore Kasozi n'agamba Kayihura temumwongera budget minister akola nnyo abaali omukwano ne bakyawagana Kasozi ne Kayihura awagidde ate omulabe we bamwongere ki budget era waliwo ebyaliwo byesijja kugendamu naye ekikulu kyali kimu nti Kayihura ne Tumukunde oli yajja kufungula onamulage nti okoze tolina kyokola era omulimu yagutuukiriza neyafungula naye ne bamugamba nti genda ojja kugenda wewanira ku munno nti omugobesezza kati bombi n'abayimiriza of course yabayimiriza in a sense nti okufa kw'abantu kwali tetukoze eki yadone yalekawo enjawulo jjukira balwanirako ku mukulu w'ebbaala eyo nga poliisi esindiseyo abantu Tumukunde n'agendayo n'abagobawo waggulu eyo waliwo n'omuntu kubaali bagamba nti mukyala poliisi gwe yaganira nga iso emwagala era ne balwana ezo entalo zaalimu muki munda nabano ne badeploying era ekyo kyekiri mu buzibu bwa security ya Uganda nti tebasharinga information baali wano iso nefulumya statement statement esupportingibwa Minister of Foreign Affairs nti buye bagenda mukomyawo munyonyeddako Dumbuye era bajjamuleetera mu kiboksi paka ggulu ewasale nembagamba talina ina capacity ekomyawo Lumbuye nga tebakoze ate eri ya gavumenti ttaka erimu n'endagaano n'ensi zino ennene gyabanga entono ekyokubiri battirayo Kasoji munnamawulire nga teyinza kuddamu kukola nsobi eri ne bagamba mujje mu due process musabe nga bwe basaba Jamiru mukulu nti mujje mukole ki ne balemwa
okera oli mabuuza gwe information ogijjawa nti tajja kudda kubanga butambi bwange mbuweerezaako abantu ne mugamba mweye ensonga ndi knowledgeable okusinga gwe n'ayomba kaakati bw'atakomawo ekyo ne kikola ki naye neyesalira amagezi n'asaba n'aliniwalinga obutuuze bwe nga buliko condition y'ensonga lwaki asavaivinga kati information yali etankanibwa wakati wa security ne police nga bano bagamba tumuleeta aba CMI den ng'ekyaliwo tekyaliwo kati abagikyusa erinnya bagiyita bati simanyi tekyali CMI bakubira poliisi y'ettake nga baagala babawa omuntu oyo bamwetaaga bamuleete okera olimu akoma ku ekyo kati nze ntegeera luvannyuma mu Zoom nabo nga bali sente ze babasaba tebasobola kuzisaba mu kaseera ako ne bakola ki ne baziwaayo jjukira bamala okusaba sente zikyabuze abamawulire tukuba kintu kyongeramu omuliro ttaka etya bagamba muyite mu process bwete awo n'alemwa kati oliemu yagendera ku information erika era abayiso bampitako ku nsonga eyo nga bayita mu mukama wange President Lukundo director wa media nagamba gwe ogijjawa tulina information eno wazoogera nga ntuufu ate ffe nga tulina ndala nimugamba nti temusharinga information ne poliisi ne CMI nti buli muntu ayagala okulaga President nti ye asinga okubuuliriza mwekanga mutomedde kituufu mulina okusharinga information ng'ebitongole ebikesi ne mbagamba gundi yabayitako atya ono gwe baatulugunya mu security eyagenda ebweru owamawulire Kakwenza yabayitako atya bakwata gundi ndowooza byebimu ku byamukwasa Atwine bwe bakwata Atwine yafuluma atya nga ne passport eri mu kooti nabagamba kale musibe passport yammwe nze ndi eno abasecurity babamwawo kumukukusa oba balaba balatinze information yasobola okukutanga Besigye yagendera ku Gomesi tomanya Besigye Gomesi yajambala lumu omugenzi Samu yamuyitako awo nga ali ku boda n'ebya boda wa boda yatwalayo amatooke yamuwa engoye ze nakomawo kati Samu ali eri agamba Kayihura amubuuza waayo omusajja ali mu kibuga ku mini price akuyiseko atya nti mulina wano naga oli musiru bibaamu mubaamu loophole lwesooka okufuluma agenda ebweru ng'asula eruzira nga tasula kasangati yalekamu essimu nga ndikodinge ng'alinga anyumya n'abantu n'afuluma n'alinya eryato n'agenda naye nga ku geeti kwonna kuliko abakuumi so kati ndowooza kyetulakinga mu Uganda security agency ku sharinga information naye nti kati obuzibu obubeerawo mu misiraji nti security agency emwe esobola okubaamu ensolima ate nga security agency endala eyagala kukwata bano naye ng'efunye information nti abamu ku bali mu buzibu emisaka tugambe ba poliisi kati bano balina kutemya kuwuli ku lunaku lw'okulamaga ku lwokubiri enamugongo wabaddeyo incident ya bomu etefaananyiriza okuba bomu emunyonyo okusinziira ku Chris bomu kati nze saagala kwegamba nti ekyefaananyiriza eyo keesi egenda kuggwa nga waliwo alimba mu ba security njatusoka tutunulire crime scene yennyini speed yatandika ddi ey'okuleeta ba suspect amangu ddala ng'embeera yakagwawo ojjukira wano ku CPS bomu ekubye ssaawa 8 ne batwita mu press conference ne balaga ebifaananyi nti ono ne wanerawe kyabadde waliwo omukyala gwe baalaze ekintu ekyo kiri professional ekyabbomu awo ku CPS n'awalala mulimu n'ebipande bye baateekamu mu kaladi bano beebo oluvannyuma ne bagamba nti ate si baabadde bo mistaken identity kati sini yeeno eyawano erimu ebibuuzo bingi naye ng'erina ansa ntono awabadde wali bomuweeri wabaddewo presence y'abapoliisi bomuwe yakubidde wabaddewo presence ya poliisi wabaddewo emmotoka ezitambula bakulaga ku katambi
waliwo omusajja eyabadde hooded nga taddeko ekigundi ku mutwe yatambudde bulungi nga adduka namu n'agenda bomu bwekomawo bwekuba poliisi terabikako mukatambi poliisi keyafulumiza kati ono omusajja wa hooded akomawo nga talina mundu talina muggo atambula majestikal agenda ku siini ayabadde yebisse naye nga ate talaga feesi ye olaba mugongo ayambadde engoye za bulijjo yende za bulijjo kakati bomu we yakubye wabaddewo mita 1.5 okuva ku taxi eyabaddewo taxi talina kye yabadde wabaddewo mita 1.5 yakuva ku taxi naye nga waliwo n'emmotoka yawalala. Ekyokubiri waliwo ebizibu poliisi tenayingira mu statement eno tulaba magezi poliisi tenagiyingira ekyali quiet kati ekyo nakyo kiba kituli nga kusooka yabaddewo waliwo sini nga local police tesaana kubeerawo ate eri yabadde international function emunyonyo nga balamaga eri balamaganawa ne wano emunyonyo waliwo ekiggwa ky'abajulizi ng'abantu bali mu kyaki basaba kakati ng'olina okubawa heavy plain and closed security officers kati eyo wabadde walina okusookawo abasirikale abambadde engoye ku bbanga eyo naye wasooseewo omuntu oba wa bulijjo naye ali mu ngoye eza bulijjo ng'ate feesi twamulabye ng'adduka. Ekyokubiri ekibuuzo ekisimbingirayo ddala masasi ge gasoose okukuba omusajja ne gatulisa bomu oba bomu yasoose ne kuddako amasasi. Lindako Siraji Rugwama tuli ku bituli ffe ng'aba civilian bye tulaba eyakubye egambibwa okuba bomu UPDF egamba yasoodde batta si ya statement ya UPC yabajje mu action yabakubye killed in action kati gwobuuza yasoose kubatta bomu netulika oba bomu kuba pikipiki yalabise nga bombi bawandagala nga n'omuliro n'evvu likoze eki kakati omusaabaze ne passenger omusaabaze talina bisago byafunye naye nga batudde wamu omusaabaze yabadde omukyala nga batudde wamu ono n'asensebuka owa booda naye omulambo bakyaganye gweyo Masaka kyaganye guwa bakyanoonyereza bafudde naye tekuli bisago nga bya bomu bwetulikira n'oli ali eri ku kamera mita 5 asobola okufuna some injuries naye kyonna kyekiri n'obudde bwekijjiddemu bukuzaayo ku bomu ezakubwanga mu Kampala wakati mu paaka enkadde wano abantu nga beebuuza poliisi neebuuliza iso neebuuliza ne bifiira awo nezeeyongera baamala kuleeta tumukundi ne zikendeera era abantu bakitwala nti kirabika waliwo yali anoonya sente mu kintu ekyo afunewo ate ebyo ebiseera era byali tugenda mu kalulu tugenda mu biseera ebyakalulu nga tulinawo kati incident 2 tulinawo okuzzaawo kooti okupapiriza mu nnaku 5 etteeka baddeyo batwale abasiviliani mu kooti tutandise okufunawo bomb incidents poliisi zeetanawa kuwaako okuva ku Lwokubiri tuli ku Lwakuna poliisi tennaba mpozi balinda kuŋŋaanya bujulizi kuba ne weekire press conference every awo tusuubira oba naaba tebafunyeewo kipya nezo investigation ate poliisi yeziriidinga naye teyina nfuna ki webava mu magye ani bagenda batwala mu court martial basuspect kuba bayazizza agamu ku maka ga suspect ne basangayo era bomu yes finally bwoba bagenda batwala mu kooti ya bulijjo nga tobatwala mu kooti z'amagye ne bwoba batwala mu kooti y'amagye olina okuleeta evidence eyo poliisi erina okulaga loolo yaayo this is
n'amawulire gagamba nti waliwo joined investigations. Basharinga. Yes. Ninkubuulira bano tebajja kusharinga. Lwaki? Bwe kibanga ekintu tekyabadde ekituufu. Ani yatemeza ku poliisi nti oyo alina ekisawo, oyo alina okujja ekisawo kya bbomu. Kuba okumugoberera babadde bamanyi. Sirajja tekati olina byompanga bipya. Baada olede batemeza dda ku poliisi kubana babadde ku pikipiki. Yasooka, ye suspect yasooka. Yatemeza. Why identify otya? Ate suspect yo wa informer. Kale informer, aba information yemala. Kati details zetulinda. Ne wabaddewo a tip off. Bwe kiri. Wabaddewo otunulira katambi wabaddewo wayisewo boda nnyingi. Lwaki batagetinze? Ate neraga yabadde tebereza. Tip off eva mu magye, mu poliisi oba muntu wa bulijjo. Ezo developing story egenda kubeera very interesting. Kati identification is the identification ya suspect. Enamba ya police, enamba ya pikipiki. Basobodde okugenda ne bagifuna. Ngeri mu mannya mweri. Abantu b'omugenzi eyabadde avuga baleese amannya nga sigeego agooli enamba mweri. Naye nga bagamba abadde agivugira awowa waliwo ekifo kye bamenye nga bamumanyi bulungi. Muntu mulamu talina bikolobero ne mukyalo beewuunyiza yafudde atya. Kaakati tulina okumanya ananyini pikipiki azuuke n'amannya g'omufu poliisi yabadde tegalina n'amagye gaadde tegagalina kati baagafunye ag'omusajja omukazi badde go bagayina. Ate bagamba taata we baamuttira mu bintu ebyo ne baawe y'omu ku battibwa oba wano ku poliisi nono ate waliwo bbomu ki endala alina n'amannya ge bagamba gajja akyusakyusa. Kati ekyo kiddayo kikuzaayo ku biseera bya Kayihura nti omugulu akutte omukyala musiraamu. Mukyala era nange nalabye ayambadde alina akakaaya. Omukulu gubasse sogoto gaago baakutte. Eya gubasse. Kati ekyokutta nga mususpect nze nti alina bbomu. Eba solution bwe mba mwagala okumala obujulizi. Ate kitta obujulizi. Kitta obujulizi kyekituufu. Waliwo omukulu eyafa wano mu ggwanga. Ne bakwata abantu ennamuwongo. Ne babateeka ku mpingo. Ate ne babakuba. Ono yali deputy IGP yajja n'abanenya. Naye ng'ekyo bakikoze eki? Nga bakikoze. Kiba kitegeeza suspect omugjeewo. Ne information tojja gifuna endala. Nga bw'okwata yali agoberera Honorable Nantaba. Ali ku mpingu n'otuuka awantu n'okuba essimu omujje kabanga yali kumpi ate n'omutta. Intention ye baki? Oba oyagala kumalawo butujju oba oyina obujulizi bw'oyagala okutta. Bwe batta omukazi eyali abanja Senfuka omwami oyo musiraamu yalina payini sebuufu yali sebuufu sajja musiraamu. DPC yali ku scene of crime. Yali abanjani? Sebuufu owa payini. Kati oba tuuka ku scene of crime omusajja teyaliwo bbawo omukyalo oyo. Batta mukyala eri agamba nti bamubanja $9,000,000 ez'emmotoka naye nga ennaku z'omwezi tezinatuuka kwe bamubanjiza. Kati omukazi oyo bajja ne bamulabula nti naawe bakunoonya kukola ki? Ne bamukweka ku poliisi y'Entinda namu interviewinga gundi zonna. Nkosa oluvannyuma Sebuufu yawakanya enzimu namukyalira mu kkomera. Mukomera ate uwe kakyali newe. Nanga mbadde ngenda kuwaabira. Wakoze ebintu nga tombuuziza konze nababuza abantu bo bakufuneko information naye kati nkufunye. Nampa view ye. Olonga ali ku appeal esembayo bamaze omusalirako ku myaka gino. Ye ng'agamba nti n'omukazi yayita mukwana ng'omusajja bw'agamba. Era ne ssente za ebbanga yayita erina bakola ki? Kuwera. Naye nga bakati omukazi ali ku observer n'enkubira Sebuufu essimu. Nangamba bampaayiriza jangu nkubuulire wano nenzija ku payini. Nangamba agenze ngenda eri ku Omega Osisi. Nawo ng'avuddewo nagenda kuwira ng'ali mu kooti. Naye sooka weebuuza ekibuuzo ekyettima. DPC eyali ku siini yava atya mu musango?
bamutabatira okumujja ku musango omukazi DPP ya withdrawinga kyengamba omukazi bamutabatira masasi bamukuba bukubi bamutochalinga bamufumita ekipa mu bukyala ne bamutira mu bulumi DPP singa wali kusini yaliwo kusini namulajanira nomulajanira nava mu case case naberanga tachali omuku kwa suspect DPP wamulabako mu court DPP yajana mujjako omusango nga tawadde ensonga ate alina obuyinza obutagiwa ono nasigala nga yali ku musango yeka kati omusajja we mu interviewinga bamaze okumwongerayo eri ne munoonya nga okulonda kuwedde nga yayita MP nengenda nkebera mu listi yabe MP nga taliimu nembuuza Kristo boyinanga nti tumulina anti negirira mu pseudonym ndala nemugana n'ekifaananyi ne kikyuka kuba ku listi kuba MP kuliko bonna ebifaananyi byabwe n'amannya gaabwe ne profile yaabwe kati naye yalina akavuyo abako bagamba nti yali omu ku bali mu lukwe lw'okutta era bajja ku BBS ne bayimiriza puroguramu yange ereme kugenda mu maaso bawo omukyala naye yali mu lukwe bagamba bali abako baganda b'omukyala bajja ne ku BBS ne balaba bakama bange baleme tunge nti tujja bajja tuwaabira tunge ne bagamba nabo bajjemba interviewing Katumba yali producer wange omubuuzangako yagiyimiriza nenkomawo nimbagaye no program yange nekyenkola nkirina koki sina gwe sibuuzizza nabo bajje mbawe omukisa bajje ku TV nibagaana naye nga bali mu kunyaga bintu bya musajja lo motoka benzi biki supermarket kuba yamuwasa naye ndowooza nga takoze eki tebamaliriza bufumbo legally nga bwowasa omukyala naddamu okumulanga alina ekijujulo ekira ate yandikoze ati his identification ku crime scene eto obujulizi okupapirira okwa identifying kubanga public yo gigamba ono ate bwofuna omutuufu no osobola omutereka n'omala okukakasa naye ebiseera ebisinga olaba omusango guno waliwo omusango ogenda mu maaso gwa Katanga waliwo omuntu gwe baatulaga mu mawulire nti omukubatta enanga n'abaana nti ya robale simanyi mobile money kati ate naye kati bamukomyawo mu fresh investigation eyo omusajja gwe baata nga bwe bakomyawo ono kati gundi atubuulira ono nti yafuna ku iso report ng'implicating alina itwe kati atuwulira kati Kayihura information eyo yali tugasa luli ng'omusango tegwandute naki naye tiyabifaako Kayihura atugamba weyafuna mu kunoonyereza okuttibwa kwa Kagezi ndi yafuna ku report ya iso ng'implicating yes kati omujulizi ali mu kooti agamba nti Nixon yatufinancing Nixon yalijjanga wa sente esobola okufinancing okutta omuntu siringa detective ne ndudde mu kooti kesi egenda okujja nga nsobola okumanya gye genda okukola ki okukoma omukazi yatta Kazini mchala we Kazini gwe nalabako ekongo ng'alwanyisa abasajja emyaka ena era ne batukuba mu Kisangani 1 Kisangani 2 Kisangani 3 nali nvuddeyo omusajja omuwanvu bw'ati Kazini omugulumivu n'ogamba nti ate bagutulaga omutayimba ngusingako obuwanvu kamera yo naye nga bw'oyimirira bw'oti siringi ali wano tosobola guwuba ne gutakuba ku siringi omusajja n'omukuba omutayimbwa gumu oyo n'atabaako kyakukoze era nagamba mu gundi yange nga bakola submission yakola story ti evidence gye baleese erinamu ebituli era oyo omukazi mada tebajja kumusiba myaka giwere gisukka 2 bamusiba 10 ali bweru kati nejjukira sini gye yaliko Muyenga ng'alina olugendo lwategeka okugenda e Sudan kiki yali agenda okukolayo kirimu ebibuuzo naye tebikyatugasa addayo eka ebuziga ate akomawa gundi amuyita nti waliwo kineerabidde okukugamba muganzi wempeta baali banywa Muyenga neya Kirumira mbanywera
ne bavaawo ne baawukana n'abalala bangi naye ng'alina olugendo lwagendako South Sudan nga kigambibwa nti alina ne ssente ki nnyingi. Kati enfa gye yafa efaanagana n'eya Mutoowe Jet Mwebaze we yafiira mu lutalo lw'ennyonyi lwa Golodi mu Mabira. Oba bannamateeka ba gavumenti baalemererwa okujungulula obujulizi obwo obwani obwaleetebwa nti ki nti omutayimbwa gwe gwakuba ono n'afa because bannamateeka be balina okukola ekyo okubuuza ebibuuzo ebisobola ojungulula obujulizi obwo. N'omukyala gwe baasingisa omusango yagamba naye sobola kutta mukazi wa musajja wange nali mwagala nnyo. Bamuleeta ku sitandi omukyala ate ko bayinza omusiba nga teyeewozezaako. Kati ye mu kugamba ye yogerwa ki? Yagamba teyamukuba. Kati lwaki bano bagamba nti akatayimba ke kamukuba? Anti kati bwe bujulizi bwa state buli obujulizi bwa state bwasinga n'obwa defense. Defense agamba teyatta. I mean omuwawaabiro. Era ekibatwala mu hearing kwegaana kasita weegaana nga baleeta obujulizi. Kazini bamusanga mu nnyumba ng'afudde. Nga mufu wajjo. Nga ku mutwe kuliko ekisago. Owaayi salaba ku mulambo. Natuuka ku siini. Naye nga ku siini watuukako. Ne babagamba nti omukyala yamukubye. Kano omukyala ne bamukwata kooti n'etandika. Ate bamusiba yekka kitegeeza yamwettira yekka. Eyo kesi eringa kesi yono yali omugagga yekka siwuukira. Nalaba te omukyala bigeno okumaliriza nga omukyala kumpi yali mu lukwe lw'okutta omwami we. Kooti n'emuta. Kooti n'emuta. Omusango gulimu Macdusman Kabega. Ogutyanga Macdusman Kabega. Mugezi nnyo mu kuwoza. Ali expensive mu kuwoza. Bamuwaayiriza nti oluusi akozesa ne ssente okulaba mu balamuzi emisango egimu ne gikola ki? Ekyo sikindaako bukakafu. Naye kasita akuwozesa n'ojulira aguvaamu. Kati ogwakatanga ajja guvaamu senga bijulira. Y'omukubo. Ogwagundi yaguvaamu gwakaterega yasala omwana e Masaka. Yasooka n'aguwozesa kahirula n'aguzzaayo. Katerega? Musawo Omuganda. Si oyo. Owemiti ogamba ni ogamba owe Masaka batta ye Kajubi. Oyo yaguvaamu no alina n'emirala gy'azzaavuwamu kasita okola apiiru ye awo akoma. Kati gwa mukesi za tabbo mugezi balinga mubiri waliwo abalina bagezi mu criminal cases nga bakugu mu criminal bakolema lwa ssente naye nga agezaako naguna agutungirira agugezi kaso mwa kyoyinawo nga naye abuuza bali bo balinawo ki nti balinawo kino tusobola obenganga talina musango gwatya the good lawyer kitegeeza baloya abalungi tebali nnyo mu mawulire abamu tetubamanyi nabbamanyi naye kati nga mwe abantu ababeera ennyo mu kkooti ogamba nti omusango ono mulungi waliwo omulungi mu keesi ez'abafumbo waliwo omulungi mu keesi ez'ettaka waliwo keesi ez'abafumbo zeetaaga obukugu nnyo nazo zeetaaga okuŋŋaanya gomanya keesi z'abafumbo ekisoboka bagenda okwawukana nga waliwo ayagala okubba emmaali ya munne oba omukazi oba omusajja kakati awo oteeka okufuna omuntu omugezi eiza akweka ebyabugagga byo nga temunnagenda kuba ebiseera ebisinga bigwera mu kugabana olaba ono gw'okutta omwana omwana gubaka weruzira ogwo gugenda kugwera mu kugabana mukazi bamusibaga nti yayisa omwana mu ddinisa lye newe yayita nga omwana tajaawo naye lwaki bali saabatta nga wandikawo kati awo oteka kufuna olooyo omugezi ennyo ate nze mbadde mmanyi keesi enzibu ze keesi lwakuba nti ezimu tezibaamu mada kati ey'omwana erimu mada ayinza okufuuwa nga byebugaga tabifunye oba abifunye ng'amaze kusaavinga banga kuba tojja kujjawo kya bufumbo nti oyagala kwawukana musobola okwawukana ng'ali gyali mukomera kesi za mada ze mbadde manyi nti zenzivu naye zino ez'abafumbo kati ngeri kesi gye watunyumiza ey'omuwala eyeegaana omusajja ate n'amala n'amugwa mu kafuba ng'amuzaddemu n'omwana oyo Sebutinde yali aguwozesa kati idooya yali lawyer wa state yali Yabakama Simon kati chairman wa electoral commission yali DPP bayita omukazi omuwala gwe bazaalamu omwana nga n'omwana amulina nga n'agambye okumuzaalamu ali mu kaguli bamubuuza oyo omumanyi nti simumanyi
wamulabako nti ani yakuzalamu omwana nti si yoyo oli yali musajja munene kano kasajja katono ne babuuza ebibuuzo paka Simon yagala kamala ogenda okwebuuza ku mukama we kuba yali deputy DPP bwe yakoma n'agamba nti have instructions to withdraw the case nigufiira n'amugamba Sabutintendenti nkutadde kujja ngo olina omusango omulala okuvunaanibwa namuta kati omukazi agenda omusajja agenda suspect abadde suspect agenda mu kaguli alinde paperwork bamusayininga release ba prison bamukuumi omuwala n'agendayo n'abazadde be basenga omwana n'awahaga omusajja gwatamanyi gweyegaanyi nga tasobola kuzzaawo omusango ogwo ntuddeyo omusajja wuuno era egyo emisango gya defilement gifa bwegito kuba girwawo okuwulirwa ne wabeerawo compromise wakati wa family kati tuzaddemu amaana ate osiba omuntu waffe omwana wa n'alabirirwa kati kuweeyo kano obwavu ne buyingirawo ne bubeera jjaaji kati tukomaawo wano Uganda oba ofisi ya DPP kyogamba mukulabako nga gwabaddeko mu kooti erumirirwa nnyo okulaba nti keesi eyinza ogiruuzinga kigikosa mukalyayo okubanga buli mwaka balaga success ne failures mu cases naye za rape ne defilement baluzinga nyingi baziruzinga via bano bebatuusaako bafuna n'omuntu alina bwino otuka okuwulira nga ne bamucompromisinga n'atajja mu kooti negufiira awo bapoliisi basobola okuyingira mu nteeseganya etakkirizibwa abazadde ne bakkiriza out of police ne bajja ne bakola withdraw naye ng'omusango gwa defilement kasita oguteekayo teguba gugwolwo guba gwa state naye kati olw'okuba gwa nannyini gwosobola okutandika okuguvuluga nekyo ekiruusa emisango gya Uganda mu kooti abalamuzi bakola evidence n'abalamuzi bakola kasoobo omulamuzi ajja mu kooti ssaawa 5 n'abulawo ennaku 3 yagenze simanyi wa n'akola adjournment after adjournment ekireese kooti zino ku by'ettaka pulezidenti okuteekawo obukiiko bw'enjawulo ne Mayanja kati asobola okugeranazzaako abantu ku ttaka yadde nga waliwo kooti order ng'alabye ekituufu ne bano aba State House basobola okukikola n'abalala senga kooti obuzibu obuliwo nti bano olusi bakolanga kooti buno bukiiko bataddewo fayiro ne bagiremera naye nga biri mu technicalities ezeetaagamu evidence mu kooti naye nga ate n'abakooti bali siro osanga ettaka limaze emyaka 15 bantu bali mu kwetoloola nosanga n'ekyapa nga bakituuzizaako ekyapa ekirala kati ogw'omusango gubeera bingi ebyo nja bikulaga ngenda kukola pologulamu ya mukama wange Susan mu State House yaŋŋambye nkola apology era gikola ne quiz ndeeta saidi yange yaŋŋambye nina muwa kakelipu looya we kuba yeyaganya okundaba obusomu bwamubadde mubungi ng'ayinza okusibira awo era baŋŋambye nade nnakola statement lwakuba badde bammanyi era kyemmanyi bwe nnaagaana ogikola bajja kutugenda mugenda mu kooti kati olinawo bwe mugenda mu kooti evidence olina sigenda mu kintu ndudde mu kooti sigenda mu kintu nenjasama bwasami onobanga olina obujulizi okumala singa bizza omuzigo bwebiti ate siwakana nanvunaana ntunula naleeta ebibye naleeta bandaze fayiro ne bandaga ebyapa ne bangamba nti bino biraba byava mu eno MRV simanyi biki naye omuntu yenna ng'afudde oyo gwe bayita Lwembaawo 34 yalina ekyapa wabaawo letters of administration wa transfer gwe tovuva ino ogaa nsaze ku kyapa kya Siraaji yafa okivaako era okijjawa olinawo okijja edeko gundi bwe ŋŋamba Uganda Land Commission nti kino ekyapa tekisalawangako abakisalamu bakisalamu mukyamu gwe ng'oŋŋamba nti sirina evidence kati olwana nange oba olwana n'abakoze report salaamu aleikum kale wona wasinzira okubeera nga otulaba olunaku olwaleero omusajja ndi wuyi wano atunula amaaso manene tugenda kukoma wano leero tubadde mu crime scene and crime signature awabadde obuzibu emisango poliisi ekwatawo etya banka bagirumbye biki bye balina okusooka okutunuulira
nga tebanaba kutandika kola kunoonyereza kwabwe. Tukomyewo ne Sirajje Lubwama, tujja kutandikirawo olunaku olulala akuuma atakuumira mpeera.